kale abamawulire banamawulire mbaniriza baganda bange basobole banyabo okuva ku media houses ez'enjawulo bampita Ruby nkola n'ekyenda katonze Uganda Metro FM Coastal Star TV Kawulesi Express 10 mpaka embukanako liri n'ekigunda lunaku lwa 6 mpaka 7 musajja wange kutumiddeko Nyolo Engineers ye muyimbi ate nga munamawulire tugenda kufuna n'omuyimbi omulala Edwin akabiri akakoze oli akabiri ono takalina so banamawulire mbandiza bayimba ekisooka omusinge ndongo tubandirizako bali kutambula genge mutambudde kuba temutegatako wano wetuli olunaku lwali bayitawo Gradina Paradise kifo kiri eno Lugala kyamukulu bamuyita so omusajja naye ndowooza mu ndongo mwali ate muyimbi ate nga so wetwogenda wano era pulezidenti wammwe interview mu mateeka nze kale president waffe nze PA we so saidi eno gye mulaba nina tiimu emanyikiddwa nga Team Acidic Vocals naleriko tiimu naye kweri ku gaadi n'abasigale so mbandiza abasobole banyabo naye ng'olunaku lwaleero ngenda kusooka nfune obubaka okuva eri benyinza okuyita abamu kubakutukubira omuyimbi si mukyala we amuyinza ogamba mukyala we agenda kusooka atubuuzeko mu dakiika emu bbiri then tutandike n'omuyimbi bimulaba mu maaso wano zisubi muli naye bivudde mu kukola ennyo okukola ennyo kitegeeza nti endongo ebaddewo abamu bayinza okuba tebaorganizinga nga big size naye ate kitegeeza tutandise okukola mu tuntu by'omwaka guno 2024 ffe tulina anthem y'e Kampala ffe tulina oluyimba e Kampala anti kati ziri tuziwadde waliwo yagamba enyimba enkadde tuzireke kati zireze enkadde twazireka tutandise kutokuduka nakati so kitegeeza nti guno omwaka 2024 ayagala okweteeka ku minzaani itsoke twamutaddewo dda mama baba wetukujjako omukono mulaba gwetajjako omukono gyali sijja mwongera naye mulaba gyali kakasa tukujjako omukono kitegeeza oyitaawo oyisi so njagala okubaza banamawulire okukushinga omwana ono olwa brandi ye entalo zibadde entono music yabadde omungi amawulire gabadde matono music yabadde omungi so gabadde matono naye twagala okusima bamawulire nti namwe tekitubayisiza olunaku lwaleero temutukubye maki irrespective of kyonna ekibaddewo entalo abayimbi bazibadde batubikuusaako bagamba twabakoppa abamu tuyimbanga bo naye ate ekyenjawulo nti kati ffe tuleese kyaffe so njagala okwebaza okwagira omuyimbi ono n'okwagala omuyimbi ono president njagala okwebaza ssebo okwagala omuyimbi natolyanako wadde 10 naye nga brand ogipushinze tekera funa kasente brand mujakale nga bwomuyimbi wammwe ate omwetagira Edwin mubane show itamwisi mu rupi wa president wayo muyimbi wange mwetaaga kitegeeza muyimbi waffe agenda tulio so njagala okwandiza omuyimbi bwemutunulira mu maaso wano ekituleza olunaku lwaleero za awaadi zino twakadde basima bamawulire okupika omulanga guno netubasiima olw'embeera gye mutaddewo nti mwateekawo oluyimba ne mulubunye eri eggwanga ne mukkiriza nti ye talenti eba talenti bagizibira so ebimuli bye mulaba wano za awaadi ge makula ge tufine mu kukola ennyo nga tugafine wabweru w'eggwanga tugafuna ne munda mu ggwanga so munda mu ggwanga ate nga tusookedde nnyo ewaffe gye tusibuka kuba bagamba east or west home is the best so bwe bakugana wamwe gy'ozaalibwa kitegeeza ate wona agende Bulaaya kiyinza okwokya so ezimu ziva mu eastern region endala wabweru wa Uganda so mbandiza basobole banyabo once again neera asaba omuyimbi wange Acidic Vocal nga media manager wa Mama Baba Entertainment mbandiza basobole banyabo omuyimbi sebo buuza kubaagiziwo abamawulire abakubeereddewo n'abasigadde. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jasooka nebaze Mukama Katonda ibale tutambuza kutujjedde naye tubadde nga tutuuka wano we tuli olwaleero alhamdulillah. Amannya gange nze Acidic Vocals the lyrical boy. Ndi muyimbi ndi mu management gye bayita Mama Baba Entertainment. Ekituleese wano olwaleero tugenda kyogerekera ngera kitegeera
bulungi nnyo. Nengera sooka mbeebaze mwena okujja. Thank you so much. Babale kuva gye muvudde byonna ne mujja. Thank you so much for honoring our request. Ne mujja. May God bless you. Eno presa gye tuliko olwaleero, ensonga yennyini enkulu tuleese wano olwaleero, awaadi zino nga bwe tuziraba ze tusoose okukulembeza olwaleero naye nga bingi nnyo ebiri emabega wa this presa. Tetugenda kukola show tewa tukoze concert nedda, nenga ekinese wano kirimu ebintu bingi nnyo nenga ekisingira ddala obukonjala kwebaza kyekinese wano kwebaza. Ngenda sooka neebaze Mukama Katonda yeebale yonna gyanzigye n'antuusa wano wendi olwaleero. Ekyokubiri, Jesino ndi musanyufu nnyo olaba n'ebigambo bibula naye nga I'm really very happy. Sijja. To be honest, kino tosigenda sobola kikola nga ntudde. Era sigenda yimirira. Ngenda kwebaza mwenna abannamawulire abanyambye muli bangi sigenda kumenya omukwomwo nengenda kwebaza media zonna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kyemunkoledde kuba singa simmwe nze bino byentusooka olwaleero singa sibiina bannange mumbeereddewo ebya ddala. Thank you so much. Media houses zonna nnyingi zibaddewo, TVs, radios, ba YouTubers, ba DJs, ba bloggers, ba TikTokers, bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. I'm humbled. Singa simmwe boolyawo bino singa sibiina. Ngenda kwebaza timu yange Lyrical Boy Nation. Thank you so much mwebalepeerawo mwebalire ddala. Nebaza management yange Mama Baba Entertainment. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo kumbeererawo bannange mwebale nnyo. Naye mpulira n'ensonyi mbeeranga sina kyamanyi kyensobola kukola basasulamu, sina ssente, sina ki. Ne bannange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much. Bannange mwebale. Nze ani nga nange ndi mu maaso wano bwenti nga mwenna muli wano, mwenna mulina emirimu gy'okola, mulina amamotoka, mulina abantu bamala okufaako, ne mujja gye ndi nze asitikivu okuzinga n'abayise ne mujja. Bannange, thank you so much. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli omu alina gye nvuddewo gy'avudde. Naye nange owange sijja kugamba nti abadde mulungi nnyo oba oliawo. Naye nga nange waliyo abandabako era mugenda ku Facebook mulabayo ku bufaananyi obwo. Naye kati nange nze wana asitikivu okwezi. Omuntu omu asobola okiraba nga si kinene nnyo naye ku nze wagayi kinene. Badde nkyebaza. Waliyo abawagizi bange bonna be baalonda zino awaadi okuzifuna munnange tebasiima busiimi ne bagamba tukiwe ono basinga bangi abakine ne balonda. Bannange mwebale nnyo abawagizi bange mwenna. Thank you so much. Bangi nnyo abaalonda. Bannange out of the blue nali ndi awo ne bagamba Asitikivu Vocals tukutadde mu awaadi. We did not big tibannange mututeeke mu awaadi just nalaba link. Ate ngenda okulaba awaadi ate ziriwa. Ngenda okulaba nga bantaddemu ne bampeeza link ne bagamba Asitikivu bali mu awards. Ne tusharinga abawagizi bange ne mulonda. Thank you so much. I am humbled. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bangi nnyo abaali agadde okuwangula awaadi eno.
era nange nalimu abo abangi naye munnange mwasiima nze ne mulonda ne bagimba. Thank you so much. Yeah. Bananga abayitidda kati dinawadde muli kubona this one Chikompola Music Awards and this Source of the Nile Awards. Zino ebbiri nazifuna last year mu Chikompola Music Awards ejjinja ate zino esatu nazifunye this year mu Source of the Nile Awards nafunye Song of the Year ebadde last chance, nefuna neno Male Artist of the Year, nefuna ne Artist of the Year byonna nabijjijja mu Source of the Nile Awards. And even last year waliwo ebbiri ezitasobodde tuuka wano nazo zava mu Source of the Nile Awards nazijja era jjinja nazifuna last year, nafuna Song of the Year, nefuna ne Male Artist of the Year. Waliyo n'endala gye nasookerako kufuna mu bulamu bwange yava mu Press Awards, najifuna yali Appreciation Award, najifuna last year, nayo najifuna last year nga gutandika zezo esatu ezitabadde kubeerawo naye kati ne zibeerawo zino bwe nabadde nga ndi Kenya nga bakampa awaadi eno nabadde sikikkiriza nze ngamba oba neebase ndi mu kuloota newalayi nga kituufu ngamba nange nesangamba I'm representing Uganda mu East Africa. Nzani mu bayimbi abali Uganda, I represented Uganda. Thank you so much. Then nyanda ekifo ekino ekinafuna mu kingdom yaffe era nakyo singa simmwe okulyawo singa era saakifuna kubanga bampa ekifo mu kingdom yaffe ne banfuula ambassador wa tourism and heritage ebusooka kuba kati kino kyo nakyo tebalonda oli munnanga asima busiimi taata n'agamba kyabaze nga yasima busiimi n'agamba asitike bokozi from today onwards ogenda kukolanga nange mu kingdom ogenda kubanga okupeereza oli ambassador. Kinene nnyo era kyenfunyisiza ebintu bingi nnyo era singa simmwe era nakyo singa saakifuna. Thank you so much. Thank you so much. Era wenyini njagala noyisawo kano ngenda kuza mwezi 17 ogw'omunaana tugenda kuddayo Kagulu eyo gye bampiira ekifo ekyo ne bantiikira ne bampa buli kimu era tugenda kuddayo Kagulu nga 17 ogw'omunaana this year. Kagulu tugenda kuddayo era nakyo tugenda kukilayimbinga Lusozi oba Kagulu era chief climber agenda kubeera ekyabazinga n'obusoga n'abalala bani bagenda kubeerayo bangi nange I'll be there. Saara kwerabira nga bwe mbagambye ekituleese wano kinene omuntu ayinza okugamba naye acidic vocals, why did you do this? Engendo ng'ogenda givaamu nedda ne munnange etasiima bulagiwa kati nange bwe kusalawo nzije nsiime kino kyenfunye era mbasuubiza era nga njala kubagamba amazima nkyali mu ndongo naye tudde ensazeewo nzije nsiime ku bantu bange mu abambeereddewo abawagizi bange bampagidde paka okutuuka wanemiwendi olwaleero banze natuukako time nga nange acidic vocals ntya n'okugenda ku stage nyimbe naye kati olwaleero nsobola okubeera confident omuntu n'antegeka nze acidic nendeeta abantu ne bajja ne bayimbira nga shebadde yange kitegeeza tuvudde wala ffenna era mwebale nnyo mwebalire ddala. Ebigambo byaffe tufunye okuva eri omuyimbi oba ambassador kale katandika n'ezintu zinasooka okufuna edda already nali busooke waffe natandikira then nenzija wano e Kampala ndankokolera wano emirimu gyange egy'okuyimba so kati bali bandabanga export ate tusikundabanga true ndi export yaabwe so kati nabo nga bali mu industry yaabwe nga balina bye bakola they have to involve me nga export yaabwe ate era nga munnange sikubeeranga but I am kuba Jeneva ate era gyeziri nga babaganda osobola okugenda ku mutimbagano zinonyako osobola okulaba nga sifa abazikola abazitegeka gyeziri ne bweba oyagala footage nga tuli ku mikolo egyo ogisangayo nga sifa abakoze ki ababikoze nekirala kyobuuza kyogambye nti biki ebiri emabega wa awards zino
muganda wange Katrin Nawnza Asidika Vocals nyinza okuba nkadde nyimbira emitwalo 3 kati nyinza okuba nayongeddeko nga mu 3 mu ekyo. So mentor obadde wanisa omukono omuntu mentor tumuwabuze babuuze bonna president asembeyo kale ebintu bino awards netuzirabyeko naye kwagireko ekintu ekikalu oba bitubezewo ebiki tukatizeko kya Edios Media Edios mwe naye Erinnya n'eddoboozi bampita Eddie, CEO Edios Media, Manager Figaza. Kibuuzo kyange kiri nti papa weebale mwana naffe ebyo tuli mu birwanirira bifuna naye naffe wetujja otaano. Kibuuzo kyange kiri atoyongerezaako. Kibuuzo kyange kiri tosobola okumpaayo ku bantu be wabadde ovuganya nabo mwabaddemu ku Munnayuganda yenna oba watobyera bali basajja beeri bokka ne Anza. Ngufiki Gaza yabaddemu mwawa. Natandika n'ekibuuzo kya ddaadi. Awati zino ebikalo ebijjirako bibeerayo n'ebyaffe. Ekitegeera sometimes tetujja kujja nakyo tukiranga ekiba kiddeko. kati Kenya agirako kikasente invite kyekingambye tetujja bbiranga ne sometimes ebisinga bibeera surprise era ogenda kulabirawo surprise endala nga kyavuddeko eno award ekitegeera so mubumbi bikubaako sente oyagala nnyo ssente naye nga nkize musiwe kiri then ekirala nankukyabuuliza bangi nnyo betwabaddemu nabo mweyo category nga badde bangi kuba kati nebadde breakthrough atise Uganda so kati mwabaddemu abayimbi bangi nnyo kyolina omwanya Bannayuganda babadde bangi nnyo abagibaddemu abo babadde ne categories endala nga nabo babadde Bannayuganda naye nga zirimu ziri award era nabo mwabaddemu abawandi. So eya Eastern Source of the Nile ey'omwaka guno mwabaddemu abayimbi ki omuntu b'amaanyi bayinza okunokolayo nga bava eno oba nga bayimbi ba Eastern naye nga bayimbira eno banga bayimbira eno Tesino buli musoga yabaddemu buli ngoma nyonso nga bali bonna babadde. Then eno yabaddemu bayimbi ki Bannayuganda? Ja mwabaddemu abayimbi bangi kuba nalabyemu mwabaddemu nze mubeeramu endemu Babala mwabaddemu nze mubeeramu mwabaddemu Kyemani Big Eye Bayrota ne mubeeramu Abapeace ne mubeeramu Helen Lukoma bamutaddemu ja ne mubeeramu wali omulenzi omulamu bamuyita Jim Crazy bamutaddemu kati ja katuko ekirabaddemu be babaddemu. But Spice Dan. So katugende ne Kachumbali olina ekibuzo katusogere ne Kachumbali tambuza ekintu neyanzege amanya kyanzaifa Kachumbali Munabutambala kola ne Kyamuka TV the CEO Kachumbali TV the online station online Ateka president wo abakozi bangi n'oyo akutte kamera mu kisula kwa basebo ne banyabo ekibuuzo kyange Asidiki bw'otunuulira ku gundi ezo ziriko source of Nile omuntu award omuntu bw'avaayo ntera okulyamu nga bagamba nti no Eastern artist ne bakuteeka mu category y'aba regional artist osobola mu proving otya nti no toli ekyo